mpira ogwa yatuko motoka kunaza kurandeba amasasi gatabuka gatera kati akasipye sikona kacweka ntina buli omu wali agumye munne mugambe eno Uganda amasasi gatokota tulinga abali mu lutalo. Kiki ekigenda mu maaso mu Uganda? Kiki ekiri emabega w'amasasi agokubibwa? Ampuliriza amawulire ge tulina olunaku olwaleero. Police Constable Charles Opio akubye Lieutenant Kopolo Yeremia owa UPDF amasasi n'amuttirawo. Mawulire gannaku ebisingakaawo ngenda kubanga mbikutuusaako kubanga waliwo ebibaddemu oba oliawo bye nandyagadde otegeere era owulirize. Mawulire si malungi. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna mbaanirizaako. Mwebale kubanga mugoberera omukutu gwaffe. Eno ye DPTV Uganda mukwano gwange kwe tusinzira okubanga tukutuusako ebintu eby'enjawulo. Nja kusaba genda maaso n'okubanga osubscribinga channel yaffe. Wa video yaffe like yakatwegattako ate era genda maaso n'okubanga osubscribinga. Amawulire mangi tubeera nago wano era tugakutuusaako nga bwe gaba gazze. Ampuliriza ebiwoobe ennaku emiranga birabika mu ggwanga Uganda bikyagenda mu maaso. Emmundu efuuse emmundu. Emmundu eyandibadde etokotera mu lutalo. Emmundu etokotera wano mu bitundu by'embalala maziga miranga na biwoobe era nga si birala bya masasi. Okwefaanaanyirizaako agazze gabeerawo. Minisita Masasi, Jjajja Ichuli Masasi, abasirikale abawa ne Makindye beekuba masasi. Kossa n'omuyindi masasi. Ono yeekubidde wano juzi ku Lumumba House masasi. Emoroto masasi. Tororo masasi. Emoroto omusirikale yakubye abasomesa. Yabakubye basatu omu n'afiirawo. Babiri baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Gonna masasi. Kiki ekigenda maaso mu Uganda? What is going on mu nsi yattu? Part of Africa kiki ekigirimu? Kiwuka ki ekitakudde bamukwata mundu batuuka onnyonyoogera emigemera wala gisekebokane obwenkanidde wano? Kiki ekigenda mu maaso? Waliwo ekiri emabega waakyo oba kyekiseera nabyo bibeewo? Abasirikale beekyaye. Kiki ekigenda mu maaso? Era bo baba beekyaye. Eno y'engeri y'okulagamu obutali bumativu nti kunnyonyoogera migemera wala gisekebokane obwenkanidde buti oba obwenkanidde wano. Ampuliriza embalala nnaku miranga na biwoobe. Oluvannyuma lw'omusirikale Police Constable amanyiddwa nga Charles Opio okunnyonyoogera emmundu n'akuba mukuumaddembe munne amanyiddwa nga ono ne akubye Charles Opio ava mu Field Force Unity mwava akubye owa UPDF ngono Lieutenant Kopolo Yeremia amasasi agamuttiddewo. Okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okubanga tufuna gagamba nti omusajja ono Lieutenant Kopolo Yeremia nga wa UPDF yabadde agenze kweriira kasente era yabadde n'omukyala n'agenda okuliraana poliisi ne yeekubya ebifaananyi n'omwagalwa we ze tuyita sewufi nga beekuba obufaananyi. Owa poliisi ono najja n'amugamba wano tebakubirawo bifaananyi ng'akanaafu wekatawulira ng'ombe ate era nga woomanyi nti ow'amagye munna yasinga kuwa poliisi ranka kwegamba n'obuyinza.
ono we bamugambye nti nno wano tebakubirawo bifaananyi vaawo teyawulidde yasigadde akuba bifaananyi ne bafuna n'obutakkaanya okuwanyisiganyaamu ebigambo. Owa poliisi ono Opiyo yakutte ekkubo n'addayo n'agenda ku poliisi n'anona emmundu n'akuba Yeremiya Lieutenant Kopolo amasasi agamuttiddewo. Okusinziira ku babaddewo batugamba nti ono Charles owa poliisi Opiyo bw'amaze okukuba Yeremiya owa UPDF amasasi akutte ekkubo n'agenda ng'amansa amasasi mu kkubo ng'agamba abantu munviire, era ekiddiridde yeetutte ku poliisi ye kennyini yeetutte ku poliisi n'awaayo emmundu era ne bamukwata. We twogerera mu kiseera kino nga mukwate ali mu mikono gya poliisi. Kiki ekigenda mu maaso ku basirikale? Mbeera ye bafrustratinze? Kiki ekigenda mu maaso? Njagala ogende mu comment section ombuulire. Katuwulire katono nnyo ku ki ekibaddewo, katono nnyo ku batuuze ababaddewo, kiki kye bagamba na ki kye balabyeko. Yatandikira hano yarukutera amasasi kunaza kufuna jamaa makuru mu ya Omusirikale mutayiwe yanuye mu Sabbiiti eyakuba minisita yamaliriza naye ne yeekuba. Bw'otunulya Wabwire eyakuba omuyindi Manerenda bwe yamala okkuba yeetwala ku poliisi. Teyeetwala teyeewaayo wabula yazzaayo emmundu yaabwe. Aseti yammwe yiiyo nze ŋŋenze. Bw'olaba ono Charles Opiyo bw'amaze okkuba munne we bakuuma emirembe akutte emmundu naye kennyini ne yeewaayo eri mu mikono gya poliisi. Kati kino tukinnyonnyole tutya? Abasirikale beekuba amasasi, abasirikale bakuba abantu. Ab'ebyokwerinda kiki ekigenda mu maaso? Olunaku olwajjo nakoledde story David Muwoozi bwe yavuddeyo n'ategeeza nti ye talowooza nti omuntu okubeera nga financially toli bulungi oba ng'ensimbi toyina mu nsawo tekikuleetera kugenda kukuba banno masasi. Okubanga toyina ssente tekikuleetera kukuba boosi wo masasi oba baboosi bo. Okubanga toyina ssente tekikuleetera kukuba like bantu ba bulijjo masasi olw'okubanga toyina ssente. Then ekibuuzo kyange ne kijja wano nti David Muwoozi General, kino bwe muba mukimanyi nti nno n'abasirikale tebali bulungi, lwaki temukwata akasente kaabwe? Ebintu ebisinga tumenya mu nsi kwe kubanga toyina. Teri bulwadde buluma mu nsi eno nga bwavu. Teri bulwadde mu nsi muno buluma kwenkana bwavu. Ekyo mbabuulira. Omugagga ne bwalwala ng'akimanyi nti abaana be bagenda kusoma, ng'akimanyi nti bagenda mubanja rent, ne bw'aba apangisa ng'akimanyi bulungi ezisasula weeziri, awona. Abaavu ekitutta birowoozo. Ekitutta birowoozo, era abantu abasinga naddala wano mu Africa ekisinga otutta ne tufa amangu bye birowoozo bye tubeeramu. Ate ebirowoozo ebitutambulira mu mutwe ebisinga tetuyina ssente, naye ng'ebyetaago weebiri. Omwana we bamugobye ku ssomero, mukyala we ali lubuto, toyina na 10. Bw'olemererwa okwetta owunziko like embeera ekusse bussi. Mu mawanga gaffe gana ga Africa naddala mu Uganda, people are frustrated. People are frustrated. Abantu baavu. Kakati omwavu bwe mbanga nze
ndi mwavu nsobola okwetta nsobola okwekyawa omukuuma ddembe akutte emmundu basaasira na busasi basobola okujja ne balumba abantu ne kati bakyagamansa mu mmwe bannaabwe baboosi bino ebintu tebigenda komaniresi nga mukutte sente ne muziwa abasirikale ne muziwa abakuuma ddembe like mukole ku mbeera y'abasirikale so that babeera balivinga obulamu obulungi. Waliwo nabadde ndaba mabega kaawo Kayindo Tafiire ng'ayogera ku mbeera z'abasirikale ng'ebintu ayogera ku kubazimbira ayogera kubakolera ki asitawula ngenda gibakolera I think nyinza okuba gye ngenda okuzzaako naye tugitunuulireko naye ng'olaba bo bali bulungi mwe abanene muli bulungi emmotoka muvuga nnene amayumba muzimba mugula amataka we musanze we mugulidde bano basajja batu abakalakala n'emmundu abatwa enkuba beekubira mu ebweru omusana gwe bwokya baavu tasobola na kusasulira mukyala we kuzaala mu ddwaliro ddungi n'ebbinga nalyo talina kasente kaalyo n'omwana asomera mu UPE gwe basasulira ogumu ebbiri nga zimwekubya mpi n'amalako omwezi nga gyabadde ajja akawunga ku dduuka bamubanja n'abanja emyezi 3 ne mumuwaako gumu abantu bali frustrated so mukole ku mbeera z'abasirikale so ebyo bye bibaddewo embalala omusirikale police constable Charles Opio asekudde munna Amasasi era ng'ono abadde ava mu Field Force Unity Akubye Lieutenant Kopolo Yeremia Amasasi agamutiddewo mbintu ebyekisiru kale no ebintu si birungi mukole ku mbeera z'abasirikale basobole okweyagala ne mu mbeera zaabwe kale mukama abankuumire mbeere bulungi ate mweraba.